Skyview Soda ne bannaffe aba Skyview Soda ne Platinum Wellness Spa bannaffe be batuteka mu ssente katweyongereyo mu mboozi tubadde tumaze kalo kasiita. I want us to dive into the stories of the week. One, Zubeda akoze amawulire ne munne Zahara Toto. People have castigated Zahara Toto's approach. Okuyimira ku TV n'avuma Zubeda ebisiimuula. You guys have been in media. Mukimanyi bulungi nnyo sometimes we work on a script. Olukanya kulaba Jacksta wano ne mumunenye ebigambo bya fuluma naye nga waliyo Ronnie eri agambye katika sojja mufujje mu Gondi muyisewa. Muyisewa wano. Bakita kuyisaamu gaali. Muyisewa gaali. And sometimes the two we fall victim. But anyway, needless to say, ebintu bino byonna byadde bigenda mu maaso gw'oli ttiimu aneerowa whose side are you? Zubeda Zahara. Nze siina side gye ndiko kozi bona njogera nabo nze. Are these specific incidents? Yes, sirina side kwendi. Reason, olutalo luno nze manyiko gye lwava yinza okuba nti Zahara yategeera ani yatandika lutalo but because muwala woli yayogera era yalowooza nti ani Zubeda yamutumya ayogere yamusinsa ayogere mbu yamusanga yagenda osaba innocent in any case. A little bit was innocent era naye emboozi ku kyalo kwe baagikola Zubeda yabagamba mugijjeyo saagala lutalo na mwana oyo. But she's innocent. Naye oli yali tamanyi kuba Zubeda teyavaayo kwogera nti banaye omwana byayogedde nze nadde sibimanyi. Ye omwana yajja n'agamba nti nno nagenda okusaba omulimu n'ensanga oyo ng'atudde n'ansaba ebintu byange n'abivuunya n'abiteeka mu kasero. So how bad is that? Nzaze okusaba omulimu. Nzaze okusaba omulimu. Bw'okwata ebintu byange n'obivuunya n'obisuula mu kasero. Ndi fresh n'akava kuba omwana yagamba yakola certificate mu journalism. Kati saawa eyo bondaze eki. Of which tetumanyi oba kituufu naffe tetwaliyo. Era Zahara yagamba bimulimba. Anti kyenkugamba of which simanyi oba kituufu. Ensonga eno ebaawo when after nga bato ewedde. Bato weggwa omwana ono enamba yajja n'alima nti Zubeda yagambye owa YouTube amukoleko. Kumbe eyamutuma eyamuwa enamba akubire owa YouTube oyo yali Nimrod owa Galaxy. And you remember byali ku stage between Zahara itegeza Nimrod yasikula omulimu. Yali ye ghost mu yeno story nga tewali amumanyi. So yasindika akaana agenda osooka okubira Zahara ku kitano ya Zubeda. Yamuwa enamba byonna bulijjo byoyagala okwogerako oyo omuwala kubira ono omugundi naye tomugamba nti nze nkuwadde enamba mugambe nti mama yakuwadde enamba. Are you sure about Nimrod? Saka Nimrod atena ya. We have the recordings. I'm telling you that. Omwana yennyini oliriza omwana yennyini mumukubira essimu yali tamanyi nti nno ku conference bataddeko abantu ab'enjawulo. Munkumukaze ennyo ayogera omuntu eyamuwadde enamba nti Nimrod yagimpadde nkubire media ankoleko. Okuva ku bato akukerevu maawo okitegeera eyo story eja after battle. So Zubeda collateral damage bakazi batu bulungi nnyo kati n'atayagala bambi kuvaayo kulabisa muki muwala we. Kati ono bwafuna time kati nga bulijja emundu already yagiteeka mudda magazine namba ng'alinda bamuteeke ku front line omulabe ng'amutunuddemu bw'ati alokamu kuba ekikompolo omutwe agwase. Ani aluwangula luno banga Zubeda oyo tanyigirwa mutooke. Olutalo luno lwekubiddemu side nadde simanyi nti kugenda paka mu UCC. UCC has come out? No. Zubeda yawandikidde UCC. But UCC is yet to react. Yeah. Weba UCC nga already ate bano already baliko question mark. Nti baali babatuteyoko ne program yennyini baali bagituteyoko. Ndabawo awo ebintu gundi channel endala gye tukwata. Nze ninako nvuga gwe manyi gwe ba UCC gwe yabaningako ku mpewo n'abona nakati era akyabona dikaniyo mumujjukira ya. Bamubaningako. Dikaniyo oyo yali ku Galaxy. Yes, bamubaninga era wakunyumiza olugendo lwayisemu toddamu kubeera ku TV. They have a right okugamba nti tukubaniza obutabeera ku media. Era yakugamba nze bannange okubona. So if it comes to that Zahara Toto n'atuuka nga bamukoze bwe batyo. But did she go overboard? Duncan, do you think she went overboard? Jacksta. You know, it's funny. I media house discussing another personality, but I mean,
It is news and si kuba nti media discussing ku muntu mulala kuba kyetaagisa okitegeera okukiryalinga media working condition tukolera n'embeera yes but you know okyetereereza so kintu kino kiri bwe kiti omanyi bw'oba ovuma toyagala bakuvume kyekisooka Zubeda muvumi yes akala katabamu ngambye akuba nakuweerezako ne balance ayina ekizibu kyatulina kiri bwe kiti obuzibu no bwajjidde nti sawa zino Jackson bw'osanga katika